Njikoze sawa mwenda za kiro. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mbadde nkuwa ekitiibwa naye omazeemu amaanyi. Omusajja omukulu fujja kulwanirira abaana basibe makomera ba Bobi Yanga. Walabye omwana omuganda agalajenna kabaka oli mu nsonga z'abayimbi zotategeera. Ngako kennyini okimanyi bulungi nti ebintu by'abayimbi tobitegeera Katikkiro weewummuzeeko. Nze sikuvumangako nze kulwanirira entalo zo tokubiranga ku simu ng'onneebaza kubanga kumanyi bwe yentegeerayo zinaye mbayita engeri gy'olira oyo otegeera Mayiga naye tomalamu amaanyi zinali mpala nenyama tebakuwalana nene ngenza okulaba ng'abantu abakuwalana ate be batuufu goloza lwaki ensi yonna yakukyawa oze lwaki bannayuganda bonna bakukyawa because bakulabanga papeti wa Museveni weyingiza buli nsonga yegadakaba amaziga baddagezeeza okusebutulo mpakizira ku kkubo wekolera video Katikkiro wa Buganda mwenna mundabye nga mulwanirira bakadde bamubezira kolwanirira mundabye nga nwanirira Katikkiro nga bamuvuma ne kumbe nali nwanirira omuntu atalina bwongo nga bwendowooza nti roya yali ategeera n'amazika mugalaba wano mbadde mmanyi Katikkiro wa Buganda omanyi ennaku bapromota gye bayitamu ngako kennyini okola enkuka ya Buganda gamba CBS ku bajeti y'abayimbi Mwaka nyini akalango ka CBS ng'omukulu wa CBS okatunda emitwalo 6 osobola okudda ku TV n'ogaba promota bonna byenga abayimbi babaseera mugende Katikkiro kyogula obuganzi tebabugula bera luyo bakwagalenga bajja waali Katikkiro njagala mbuli wale waddeyo muyimbi kyakakadde wale okuzeyo muyimbi kyewe miliyoni 2 bwetubanga twogera obulimu bw'ebifeemu okwogera nnyo tojja kugula buganzi Katonda yabugaba nze bajja abantu okunjagala sirina gwepa 10 they just love me as I am because I buliyo naye kati gwe omusajja omukulu noyimirira ku TV munalabye abayimbi musimanyi Katikkiro lwaki tokopa Dani Mulika Katikkiro omutuufu lwaki tokopa Semogere lwaki tokopa Jebi wa Lusimbi naye gwe buli kimu lwaki ku mulembe go lubasi abantu basiza kukyawa Mengo lwaki ojogeza ebintu ebigande musajja muganda ze mukasa ate ndi muganda ojja kinzigako nze mbanga nkuwolereza mampuliriza kabaka wange kubako kabaka osobola n'okuntema Museveni osobola okuzita naye Katikkiro esekulabanga pepeti wa Museveni gw'osiza okutunda Mengo naye kakati fe abakulwanirira n'otumanyiranga kumanye bulumi bwe tuyina gwe Katikkiro wali okuteka emitwalo 2 n'ogigula omuyimbi ogende ku TV otumanyire olowooza tuwala n'abayimbi Katikkiro zinali kuteko sente zange neziteeka mu bayimbi gwomanyi tosobola kuddaawo ku TV olwokuba oyambadde obukanzu n'obusuuti olwokuba oli Katikkiro omanyire bapromota nga n'enkuka yali egudde Abitegisi yagiteeka waggulu Abitegisi olwokuba wagira Bobi Wine n'ogimuggyako n'ogiwa abasajja b'NRM kati yamaze kudda ku ttaka weegula mu bayimbi Katikkiro abayimbi bw'oyaga tibaine kibagazisa ggwanga zitabadde evudde ku bayimbi naye gontankuula ndaba omusajja nga Mayiga ze gwe nnwaniridde ng'abantu bakuvuma n'omanyire omulimu gwange ngenda kulawa nnyo kulagera kuyekudde kamera egudde ng'omusajja omukulu gwe tumanyi nti n'oyo otegeera nodda ku TV n'omanyire omulimu gwaffe Katikkiro nali nkuyingiddeko nze okukutya sikutya Mayiga naye olwamampa kabaka wange ekitiibwa kuba ndi musajja muganda sira kyenneeguya Mengo bwotwalinga tuwagira Bobi Wine mutukuba ku BBS temwatukuba ku BBS n'ebisira byabafulufiga temwatukuba ku BBS kyammwe twabayisibako twagalako bitivi byammwe twali twesibe ku rediyo zammwe mwatugoba muwagira Museveni ne tubaleka olwokuba tubaleka ne mweyiiya ne lwaki mutumanyira ddala gwe Katikkiro okimanyi omulembe go Mengo gw'osiza osula Mengo n'okolera Museveni paasize olwokuba Museveni akutemera ekkubo n'ogira ne Katikkiro yagatwetuge osobola ku TV n'omanyira mu bapromota simanyi boogera simanyi bawe Katikkiro oli muyimbi omanyi ennaku ze gye nina ku mutima omanyi loosi gye nkoze omwaka ompita musira okuvayo kola ebbeeyi y'abayimbi tokiddangamu zijja kuddamu omuntu bansibe tokiddangamu Katikkiro sikubagolirangako naye onyigiriza nnyina n'ogijjamu omusaayi fujogerera ku baana abawambibwa abaana abaganda babawambye omwana yali ajenye mu kooti oli ku nsonga z'abayimbi kuba mulimu abakazi b'oyagala
oloko mubayimbi buni bakazibo kati goli contented na choza sina cheneguya nze bajondwa unyo kutiyobolo omuntu ayagala obuganda n'obuganda kwa ndi musajja muganda newe mutandika okusinika ebinyo nga temumanyi tulina obulumi nga temusosola mu bantu olwokuba muyina ka CBS olwokuba muyina Mengo nze sina kyeneeguya nze nkola bukozi vile nenjita mwensi yona negiraba eyensi gye mwafugiranga abantu musimanyi biki nze mpagira omuntu omusabasajja kabaka wa Buganda muwenda mutebitayira musango oyo kabaka wange yeko omutuufu naye bano bakatikiro balonda katikiro ngojeko muzaidani mulika gwembe ekitiibwa muzaije biwalusibi gwembe ekitiibwa muzaise magende gwembe ekitiibwa ono katikiro yasize okutyobola Buganda lwaki weyingiza musoka z'abayimbi nga tozimanyi zibuuza ze bajja bapangisa zibuuza ze bajja ateka mu ssente lwaki otankula emizimu egyebase bakufuma ngalo ku social media zina kuuliza ngwakubireko ku simu nondebaza ngomeja domozi yenina wali okubita ku simu ngati mwana wange bali ku Rwanda wali apande wali sinjiru 10 newe bakurwani ndo because of mayikingi kabaka nani muwenda mutabi nojano kusikula simu nani ko tuti otyabulani katikiro oza tukweguya gwe boza tukweguya katikiro oza tukweguya bali bali watunda Buganda tojikuza Museveni olako tubisirikira oyaga njogera ebyama oyaga nze nimba ozachi naba goberese basaba na Uganda bamanyi nimba zapaje nyogera bintu bya simanyi ompita musiru neko musajja omukutu kwa ekitiibwa kyo mayiga toyina favor mayiga abantu bakukyawa oza abantu bo mukyala eri na bisalo abangama tokala katikiro oza bo basiru Diga kati wetu tukwade ekitiibwa nga katikiro because of kabaka toyita wina koma kati ensoga z'abayimbi ozingira mozi manyi katikiro ali wadde omuyimbi wadde emitwalo 2 wali osasudde ku budget y'enkuuka kati gwayogera ebyotomanyi gamba omutegesi w'enkuuka gamba CBS radio ekulege budget y'abayimbi gye batwala toweegula kuba olina abakazi b'oyagala mu music industry nze bino si byogera ndi musajja mugale tookagakanga nze bajjo nze omuntu omugwesipiyaringa mu bulamu bamuyita kabaka ne Kyagulanyi gwe tolina kyontiisa nze kuoleza ku Facebook nga bakuba it was my power because people believe in me tumanyira nga njogera ku nsonga ezituluma topakisanga ku miyimbi wadde kakadde ku nsonga za Mengo babba ettaka ly'Abaganda basiba Abaganda bawamba Abaganda oli ku nsonga z'abayimbi kuba weegula nze katekero tukiddanganamu amazika gano okalaba gati tukiddanganamu nze bonna atandika kukuba gwe tukiddanganamu nze gali mu bulamu kabaka Kyagulanyi ne Katonda bempe ekitiibwa tukiddanganamu katikiro mayiga tukiddangamu mayiga mbanga nakuoleza ku Facebook kuno mayiga mbanga kulatidde tukiddanganamu